Bannange abalabi bange muli mutya? Abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange abakomentinga basharinga mukama yeebale bampa ate ne mubanga munjagala. Ne lwakubadde mulimu abagamba nti ebbaluwa tuzijja wano tuzijja wali. Woba toyina bukakafu toteekako comment gy'otamanyi. Bijja kukalira ku matama muteekako ebintu byammwe bye mutasobola. Temulabangako muntu n'asoma bbaluwa oli n'omusanga n'enkya ng'agizzeemu kyenkana ng'eringa efaanagana. Lwaki? Abantu banjawulo. Ekyo we munaakissa mu mutwe senga temuteekako bintu ebyo bitategeerekeka. Abantu balina ennaku. Temuzannyira mu nnaku y'abannammwe olw'okubanga mmwe mulina essanyu. Bannange mikwano. Nedda. Si we tulina okweyisa. Okay, ekyo nkimaze. Dr. Kizito akola ku ndwadde nnyingi. Yitayo ku bbeeyi ey'okuteesa olabe nga akuyamba mu bulwadde obwo obukumazeeko emirembe ng'akozesa ddagala lya butonde n'akujjanjaba n'owona. Oyagala kabina, oyagala feesi kunyirira, yitayo osobole okwogera naye akuwe buli ky'owulira ky'oyagala ku bbeeyi ey'okuteesa. Okay, katugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero. Nkulamusizza nnyabo, amannya gange mpitibwa Harriet, nnyina emyaka 37. Nsaba ompe ku magezi mukwano nkoze ntya kubanga embeera egaanye ate simanyi kyakuzzaako. Mukwano, nze nakula mmanya ebizibu biweddeyo kubanga ffe twakulira mu nnaku embi ennyo. N'ekyandeeta mu ttawuni nali nzize kukola bwawusigaalo nga tetusoma wabula okubeera ewaka okugenda okugamba nti no olinayo 10 olinayo 5. Nze nakula ne maama, taata wange yali yafa dda. Mukwano, nabeerawo ekiseera nga ndi mu ttawuni njeeya. Mwabo abasajja abankwananga. Mu mwavu omusajja eyajja n'aŋŋamba nkwagala. Yali yeevuga. Nga nze ntambuza mmere. Nga w'omanyi eby'abawala ne ŋŋamba bannange omusajja alina ssente osanga Mukama mpisiriza muno omukisa. Nakkiriza n'aŋŋamba njagala kuwasa naye tusooke tugende tubeereko naawe. Bwe tunaabeerako naawe ngenda kumala ngende ewammwe nkyale. Nali sisobola kugaana. Nalaba nga mponyezza buli kimu ng'ayina emmotoka ey'ebbeeyi nga n'ogituulamu njitya kubanga nali situlangako mu mmotoka ezo ez'ebbeeyi wabula okuggyako takisi ne booda. Gwe mulundi gwange ogwasooka era we yaŋŋamba saasula. Yaŋŋamba mpaakinge olw'eggulu agenda kunnona. Kye nakola ne ŋŋamba boosi wange kaŋŋende mpona obwavu. Boosi wange yali mulungi era yasanyuka. Naŋŋamba Harriet, ofunye omusajja agenda okuwasa. Mukama mulungi, nsaba akuteeremu emikisa. Bambi nansanyukirako nnyo. Tesitaamanya nti ŋŋenda okubonaabona. Omusajja ambonyaabonyezza naye nga tankuba, naye buli lubuto lwenfuna ne muzaala omwana aba aweza emyaka 2 ng'omwana afa. Obuzibu bwenfuna nti ewaabwe baba wange byonna babimanyi. Nagezaako okugamba mulamu wange, yaŋŋamba kimu n'aŋŋamba zino ensonga w'oli ziyingizaamu omuntu. Bagamba nti nno wali abantu abakuyamba, bagamba nti wali abantu b'ogenda ku leediyo ne bakuyambako ogendangayo. Naye nkooye nabadde ndi ku ssimu yange ne ndaba pulogulaamu yo ne ŋŋamba bino ebintu nga ebitali ku leediyo osanga ab'ewaffe tebabiwulire. Ne ŋŋamba kampandiika ebbaluwa eno. Sigenda kubuulira amannya ga musajja, sigenda kubuulira amannya ga famire, wabula nsaba buyambi. Nkoze ntya okulera ku baana bange nange okulaba nti nfunye olubuto ne ndulerako omwana wange n'akula ne mutuma n'amazzi ku luzzi. Nze omusajja we mugambako ne mugamba munnaaye abaana lwange lwaki bafa. Aŋŋamba kimu nange simanyi. Naŋŋamba n'ekirala naye okufa si nsonga. Abantu bonna bafa, ababo si be basoose. Nagezaako okusala ku magezi. Waliwo omukadde yantwalako ewantu
ne baŋŋamba nti omusajja alina ebintu bye yagula bye bitwala abaana. Baamugamba abaana nga bava mu musaayi gwe ng'era babe b'abakazi be, oba mukazi ki oba mukazi ki, baagala abaana 20. Naye buli mwana gwenzaala oluweza emyaka 2 ng'akutuka. Nkoze ntya? Nveewo wano kubanga ekyokuvaawo nkyagala, naye ntandikirawa? Ntandikirawo kubanga baŋŋamba wenviirawo. Yakiwandiisa atya? Baŋŋamba kabadde ategeeza waati, baŋŋamba wenviirawo ebintu byabwe bijja kungoberera kubanga byansiima. Kwe kujja gy'oli mukwano ompe ku magezi. Nkoze ntya? Okulera ku baana n'okukwata ekkubo okuva wano ewantu kubanga abantu bawo bazibu, ate bo bagamba ebintu nga babyogera tebabiyinaako wadde. Naggamba nti kino w'okikolera ogenda bbeera wooti, kino w'okikolera kino kye kiddako, nga tebatya namu nti oba omuntu omukazi eyazaala abaana ye kimuwulizisa kitya, omukazi eyazaala abaana yakikola atya. Byebyo mukwano, nsaba ompe ku magezi. Ebyange biwanvu naye w'oba osobola okunnoonyaako ne twogera, ne nkubuulira buli kimu kubanga n'obyogera nga mbiwandiika bintawaanya n'okuntawaanya obiwandiika. Nasanyuka nga mumpadde ku magezi. Nsigadde nze Harriet nga mbeera Kawuku. Naye mmwe Kawuku kisangibwawa? Kawuku ezo ebbaluwa zireka 2 nga nsoma Kawuku. Bannange mikwano, temulaba nze nabagamba, nsiba mbagamba mikwano gyange, ssente gy'otakoleredde gy'otamanyi gyevudde, siraba nsonga egikuteesaamu njala, siraba nsonga ekutwala wa musajja nti ssente gy'otamanyiiko mutwe n'amagulu. Ebbaluwa zino tuzisoma zituwa ekyokuyiga, ne lwakubadde muliyo abaliyo nga bagamba oba kati shida ezinaazijja oba yazikoze etya. Abantu gye bali bayina ennaku. Sinayo bbaluwa gye nali nsomye nga nnyina wenjijje nga ye mulowooza, kubanga waliyo neyakomenti nga naŋŋamba ffe shida nze ebbaluwa z'osoma mpuliranga eza mulongo. Mugjeewo oba nkitwale ntya? Kubanga kyemmanyi ebizibu ebisinga bitera obbeera nga bifaanagana. Bizibu ki kyonaŋŋamba nti kati gundi yakisomako nze sijja kukisoma? Mukitegeera? Nze oli abandeetedde ebbaluwa ye nengikwata nengisoma. Banange mikwano mwebali komentinga. Stella, Mutiibwa, Hadija, Nakasi, Salongo, bambi mikwano mwebale. Mwebale abakomenti nze ku bbaluwa yaffe ey'eggulo. Mukama abatuweera omukisa bambi. Nsiima nnyo byonna bye mutukolera. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.